kino kankikatirize ne be nabasogedde bingi. Okufumbirwa omusajja omwavu kuba kwegumya. Era ne Bible tegamba nti mufumbirwa muwasenga muli baavu. Yeremiya 29:5 nti muzimbenga ennyumba mutulenga omwo musimbenga ensuku. Awo nati banayogera ku mukazi. Mulyenga emmere yamu muwasenga abakazi. Omukazi asanga ennyumba weeri, omukazi asanga olusuku luwedde okusimba, mulekerawo okwogezanga obusirumbo. Abakazi balya nnyo, omukazi asanga emmere weeri okusinziira ku Katonda. Ayagala omale kusimba lusuku, olusuku lutandike n'okubala naawe olabe nti emmere mweri, ogenda onoonya omukazi. Abavubuka muyiga okukola. Akatale k'abaavu ngenda kattira ddala. Kyaki y'abalokole erina weebadde, erina weeva, erina weetuusa ate erina weeraga. Obujulizibwa ne tukola embaga mu kaseera ako nga nsula mu kyaki bwakoma dda. Oteekwa ogamba ne tukola embaga mu kaseera ako nga naakazimba enju esooka. Era omuntu ayagala okuwasa mubuuze osulawa. Bwakubulira gy'asula mubuuze nti emmere gy'oli ogijjawa. Ekala ayinza obutaba na lusuku kubanga ensuku zivaalinga. Ayinza okuba nga olusuku lwe atunda amasimu n'ebigenderako. Ayinza okuba nga olusuku lwe botiiki, olusuku lwe nga saluuni. Ayinza okuba nga olusuku lwe avuga booda. Ensuku z'omu kibuga za njawulo. Muzimbenga ennyumba, bimpandiikira ebisooka. Muzimbenga ennyumba, musimbenga ensuku, mulye emmere yaamu, muwasenga abakazi. Biwandiike mu oda yaabyo. Yeremiya 29 yesuula olunyiri lwa 5 nti muzimbenga ennyumba, mutuulenga omwo, musimbenga ensuku, mulyenga emmere yaamu. Awo mulyoke munoonya abakazi. Omukazi anti kaakati mpuliriza mwannyinaze, musimbenga kiri puluulo, muzimbenga nakyo kiri puluulo, muwasenga abakazi nakyo kiri puluulo, naye buli omu atwala omwomu. Mbadde nkiguddeko ku kituuti. Mbadde ngudde ku ngongo eriko n'omwana. Angambye ogambye tuwasenga bawasenga bakazi nebonga nnyabo nedda. Naye ebintu biri pluralized. Ayamu education nagenda ku ssomero. Abavubuka muleke kunoonya sex. Ogenda n'obeera onoogamba nalokoka Yesu tabyagala. Naye kati nkoze ntya? N'oyagala ofune sex akkirizibwa mu mateeka. Naye ng'ekituufu kiri nti otute mwana w'abandi muno mubonyaabonya ng'ofunye legal sex. Kati ne baba basanga nga mwekutte ku mukono mu kyaki teri tabbu kubanga babagatta juice ne kati mnaje musula embaata. Temwina gye musula onoonya bunoonya legal sex. N'olyoka otwala omwana w'amaanyi n'otulugunya n'okulukuunya n'okuuta n'owasa omwana wano ng'anyirira naye nga buli mwezi akendeera n'agaanamu ennaku 3 n'ojja musumba ono taagala kabooza nkuba omugongo. Ngambira neba naye mwana akabooziko mizigo nako kiŋŋambira akuliraanye akabooziko mizigo otya abali mu nnyumba n'otya ne banneyiba. Mulowooza bonna beebasedda kumbe bonna batunula. Waliwo ono n'abamala okuyita Junior. Saakugambye nti yeebase. Ngambira ne bandi pastor ngazze.
akaboozi k'omu mizigo. Ngambira neba nti akaboozi k'omu mizigo. Naye akaboozi nga bazimba n'osiima n'olusuku oyawula n'ekisenge n'amboola esayidi ere sayidi zebweyogerere. Bano abasigale ne basula eno ekireka. Wangi ngambira neba nti nga wazimba n'amboola omuteeka sayidi ere ebweyogerere kubanga weekola ki weeyogerera. Bano abasigale nabo nobategekera ebisenge byabwe eno ekireka. Banange eno yenjiri entuufu lwakuba Bayibuli abantu bagigenda mpola mpola. Kati tutuuse mu Yeremiya 29:5. Muzimbenga ennyumba, mutulenga omwo, musimbenga ensuku, mulyenga emmere yaamu. Kati emmere y'omu lusuku tosobola girya wekka, kyova onoonya mwana munno. Emmere etuuka nebanga weeri. Kyova olaba buli muwala gw'ofuna bwe muba mudeetinga akwonoonera boononeza emmere kuba asubira ogirina. Omugulira ekyennyanja n'asunako bwe kati, n'omugulira enkoko n'alumako bwe kati. Kati akimanya emmere weeri. Ekintu kiri kyabatonderwa mu mitima bamanyi nti bw'otandika abakazi emmere oba olina. Ate naayinza n'okukuberera wakisa n'akuleetera ne banne 8. Ogenda okutuuka kwa pooyi gye mwagitadde nga muli 10. Aleese banne 8 naye wa 9 naawe oli wa 10. Hello, meet my friends. Kandi ne ba friends nabo tebeeteze balina kye banoonya. Bw'obanga ogenda ku meeting omuntu genda weka. Ogenda n'emikwano gyo oluddewo oyagala omusajja, omusajja alabise osomba abawuulu. Babeera batunulira omwami wo nga balinganga abali ku gundi eno Snapchat. Gwobeera otunudde eno nga bali mu kumukola bati. Basongola obumwa. Bwe bamoola amaaso babikula nako bo bayita bakusaaga. Gwogenda okulaba omwami wo ng'oyambadde bulungi bo nga bambadde kookoonyo. Muliigaddi. Omwana omuwala yeetuze biri ku social media bitambula. Omuvubuka yamulekawo n'awasa mulala. Abaddawo ng'abigaayagaayamu naye nga byagaana okuyingira mu bwongo. Okutuuka lyatandise okuteeka ku social media nti agenda kwebaka okutali kwa bulijjo. Okuwanvuko. Gwe oyinza okuba tonnafuna bingi naye weebaze Mukama nti wagwa mu mikono gye.